Enkya ya leero ebibiina okuli People's Front for Freedom, PFF ne Alliance for National Transformation oba ANT bigunjizaawo enkolagana ey'omuggundu mu bisuubira okuyita okukyusa obukulembeze mu Uganda. Omukago ogutongozeddwa gwa kukulemberwa akakiiko akatuumiddwa Common Ground Council oba CGC akagenda okulemberwa abantu 16 nga buli kibiina kirese bammemba 8. Oludda lwa ANT lukiikiriddwa Angelina Asio Sege, Dan Wandera Ogalo, Gerard Karuhanga, Kasiano Wadri, Winnie Kiza, Jeno Mjisha Muntu, Alisa Alaso ne Grace Edith Sempala. Oludda lwa PFF lwakukiikirirwa Elias Lukwago, Wycliffe Bakanonda, Wafula Ogutu, Proscovia Salamu Musumba, Semuju Nganda, Awolibeto Chan, Harold Muhindo ne Lewo Jok. Elias Lukwago akiikiridde ekibiina ki PFF ategeezezza nga akalulu ka 2026 bwe kali ak'olutalo ng'engeri yokka ey'okukamega basaanidde kuyita mu kwegatta. Naye nga bwe tugenda ne mu kalulu aka 2026 kano twagala okuluka olujegere okulaba nga buli omu waagenda abeera komanda wa lutalo nga tutaayiza. Ne ku ludda olwaffe tukkizaganya okulaba engeri gye tusobola okuteekako enkolagana esobola okutuyisa mu feezi eno gye tulimu. Era feezi eno eyo ey'okubiri bw'eba ng'ewedde bulungi awo nga tusobola okuyingira mu feezi endala esembayo okulaba abantu abalala n'ebibiina ebirala bye tusobola okukolagana nabyo. Decision on our part that we will come reconfigure the trajectory of this nation by working together and giving hope to a people who have almost become hopeless. Lukwago agamba kye kiseera bannayuganda besibe bbiri anti n'ennongosereza mu mateeka ezaali zisuubira okukolebwa ng'okulonda tekunnatuuka mpaawo kyali kikoleddwa wabula ate gavumenti eyongera okulinnyirira eddembe ly'obuntu gamba ng'obubinja bw'abavubuka abalabibwako sabbiiti ewedde nga bakuba bannakampala. Era amateeka gasigadde nga bwe gabadde era tewaliwo na political reforms. Political reforms zaali suubiddwa nti tufunye electoral commission eri independent, ekyo tekiriiyo. Nti tufunye judiciary ng'eri independent, tekiriiyo. Tugenda mu kalulu nga violence yeeyongedde nga Mwami Yoweri Museveni asusse ne ku bitongole byateekeddwa ebya state nga amagye ne poliisi ne jati n'ebirala kati akozesa ne baguns ba kifeesi. Olw'okutya akalulu gavumenti ya NRM y'ensonga lwaki etandise okwesonsa ku nsonga ezitali zimu. Tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi nti yennyini agenda kuteekawo embeera ey'obunkenke. Bomu yatandise dda okuzitega nga bwe ndala ku Matazidde ne wano jjojjuzi ly'abalamu babadde kaleerwe ne bagamba abantu bomu yiiyo. So agenda kuteekawo embeera ey'obunkenke alemese campaign okubeerawo, alemese okulonda okubeera okw'amazima n'obwenkanya. Tukitegedde nti PFF ne ANT enkolagana tekomye ku bo bokka wabala bali mu kwogerezeganya n'ebibiina eby'enjawulo ku ludda oluvuganya nga NUP ku butya bwe bayinza okwegatta okusiguukulula NRM. Ffe aba ANT ne PFF babadde boogera nabo, ffenna nga twogera nabo, era nakati tuli mu being in touch. Beka Senyonga Mulinde, NTV Akawungezi.